we engine oyina okukola ng'oli mulamu lwaki ogamba nti oyina okukola ennyo okufiira obwona ofa tisobola kufa era singa nali wakufa singa siriwo wange Bayo tozanyisa bintu bya mubiri kubanga si gwe ali mu bulamu bwo oyina obbulabirira ekyo kyo nkimanyi naye okufa tosobola kugamba sigenda kusala kuba saagala kufa ne wano sofiira yase bantuuko tuddeko ku latest release yo Maria tuziraba zitambula naye challenge ezisinga tulina omukyalo omwazi tuddemu mukyala kyoba Ava Peace mukwano gwange nnyo mukwano gwo natuka okubeera nga buli kamu yalina okubeererawo kozi ango zemukwatiramu nga zonna ziraga mulina enkolagana esukkawo olaba obeera ne mukwano gwo kati yalina ekiti kyalimu ekitegeera so kati ekiti kyalimu kyanjawulo ali mu kiti ky'omukwano asukka kyobalaba nga tuli close Bairo wangi kyobalaba muli close nnyo ne musukka ku nkolagana ya friendship ne muddamu eri eriwo oba gyoyogerako ate omaze ogikkiriza eriwa eri gye mutuuka n'okwokugira bupekeke tuba bacha ebintu just wakuba abafirika batubimanyi abazungu babikola nnyo ebya peke kati peke kyeki Bayo tukulaba ennaku zino okukwatagana nnyo n'abaana ab'omu management ya TNS tusuubira nti nawe olina essuubi erigenda mu TNS cause obeera nnyo ne bajolilanda aba Ava Peace ne batumanyi bali mu TNS bakyali just twaconnectinga mangu nabo tolina ssuubi ligenda mu eyo management nze manager wange so kati kyekyo abayimbi abamu bagamba okubeera manager wo kibeera hectic oba tosobola kukwasaganya bintu byonna oba weetaagako manager era singa neetaaga manager singa nja kuvayo njogere bagambe banange neetaaga manager ago nno gandiba amalala oyibiyinza okusuula kubanga omuntu yeetaaga yenna amukolera kyova olaba obeera fatigued weetaaga omuntu akuyambako simanyi lwaki abantu bakulirizanya ekintu kyokugwa mbu biyinza okusuula it's okay omuntu bwagwa it's okay eba time of course ebeera time y'omuntu ngeetuuse kuba nze mukujja sina gwe naga bambi like yali time yange so katonda yamanyi wendi mala ne bigwa. Does this mean toina interest ya management at the moment? I don't know because I'm still in the music. So simanya, I don't know my future. What my future will be. Neto je gomba kubeera mu management obe y'amaanyi. Management. Omanyi management kitegeeza? Omuntu agenda handling bookings zo akole ebintu ebiso ku talent yo ng'omuyimbi. What exactly? Because benaze ndaba byonna bisoboka. Omuntu asobola bikola. Byonna bisoboka. Bookings zo zekwatira, sente zo zekwatira. Iyo nabeera mulungi omu. Nabeera mulungi omu abantu bawe ku mirimu. Of course bajja kujja era omuntu aba ayagala omulimu akukumira najja. Okay. Walaba waliwo post MC Olo oba wali omuwuliddeko oba omumanyi. Gye yakola ku muwala wa Bebe Cool. Wagiraba abantu ne bavayo ne bamucriticinga nti osula otya ku buliri bw'omwana tekiri si kya bugunju. Yafuula kata tikyamuwaliriza obusulako. Like they had project ku ssomero gayaza n'akola post n'agamba yasuze ku buliri bwa Bebe Cool's daughter specifically. Abantu ne babeera bagamba omusajja omukulu n'ogenda mu dormitory z'abaana ate n'osula ku buliri bw'omwana. Well, you know, ayinza okuba nga akaseera ke yalimu kalina kubeera bwe kati nga yo okwetasa alina ssula. Well, kyemanyi naye ayinza okuba yali tamanyi nti bwasuzeeko. Yali akimanyi nti bwasuzeeko. Yakiteekako n'agamba nti yalekawo message eraga nti remember MC Olo. Well, I think kisobola okubeera beta nnyo ng'omuntu amutuukidde n'amubuuza ekibuuzo. Anti kikubuuziza kuba naawe. Kyomubuuzizza kyakubuuza yennyini yaliwo. Kubanga naawe watuvaayo n'olaga interest mu I didn't show any interest. What? I didn't just abantu bakuliriza ekintu ekyo because me I've never mentioned such a name but abantu bakikuliriza on social media so nange ne mbalekerayo. So kati nze njagala batambule n'ekyo ekyange kyebalaba kyebatambula nakyo wangi simanyi mukirabo kyemulaba